TV jimbandiza akadde kano mwasibye mutya mwasuze mutya muri mutya nenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade comment section weriya obaka buntira mu comment section ate osigale nga hoje kumedeko mikwanja nga basinza mu gwangi lya Germany mu kibuga bakita Bayern mbatumiddeko musajja mukwa amanyikiddwa nga Amwesigwa Jonathan ali mu gwangi lya Germany abali awe Bayern nao bangi following mu kibuga ekya Germany mu kibuga Bayern bagamba ati muri bamanyi nnyo mikwanja nga basinza ku University of Chicago bagamba ati muri bakabi nnyo okubanga mu following wali omukwano gwange amanyikiddwa nga Mutebi Kenneth comment sinza bali kubanga oji following Mutebi ali mu gwanga erya UK ali mu gwanga erya UK ali mu North London lwakuba katundu nkirabiddemuko kutumiddeko bali kubanga oji following ali ya mu North London bali kubanga oji following bagita Fadi TV uchi update simba nazo eziba tambula kwetole gwanga Uganda bagamba ati muri bamanyi nnyo kubanga mu following n'okubanga mwa subscribing handi munyigane kale wali mukwano gwange ali mu gwanga erya Spain wangamba sikutumirako bamuyita mwana amanyikiddwa nga Nakamate Nakamate Immaculate amanya manyogerabira sometimes Nakamate Immaculate comments nzaba yabale kubanga o following oyo ye am following abisasinga commenting ku buli video ngutumide kwa kubanga o following Nakamate bale kubanga hoje kumira kali ya Spain bagita Fadi TV na Suzan Makuula Bafunnye Omuzukulu Suzan Makuula afunye omugulu gw'esikaani sebo yasudde Muwala wabwe Kolokolo n'amutwala Suzan Makuula era nga n'agamba munnaye amuwadde omuzukulu Suzan Makuula yeyamye okubanga akolaki awa omwana wa gw'esikaani obuyambi abasinga bibuuza Makuula walimu okuzaalira omusajja kati osaze okwadaptinga abaana osaze okufuna abazzukulu walimu okuzaalira Pastor Bugingo abaana bo baba omugambo gwo bamukuba obugambo buli obuluma mukyala Suzan Makuula abaana bo tobanyumiza ku social media nako lweggulo gw'esikaani yamukyaliddeko ewakaawe munnaye ne banyumyamuko ne babirawo n'ekimanira nti gw'esikaani yagifuniddewa Suzan Makuula kagamba basiibye bonna era Makuula naye yamanagamba nti omuzzukulu agenda kukola ki agenda kubanga hamuwa obuyambi era yagambye gw'esikaani nti omwana we afuuse muzzukulu we afuuse muzzukulu endozo balengera munnaye nga walinga alina ejjajja era Makuula yafunye omuzzukulu munnange yafunye omuzzukulu bagita Fadi TV subscribe atonyigene kale mwebali nnyo mikwanja nga basinziza ku University of Chicago bangi nnyo abanfollowing bali mu ggwanga lya America mikwano gyange mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mugiye kumindako bagita Fadi TV bamuyita Suzan Makuula subscribe atonyigene kale munnaye gw'esikaani yamutwalidde eggulo omuzzukulu ne bamiitinga basibye bonna era akitongoza mbutongole n'agamba ono omwana wa gw'esikaani muzzukulu we Makuula yazukuza dda era nga gw'esikaani muwala waani wa Suzan Makuula kyobulaba oli omwana yafuuse muzzukulu onaawulira Makuula yafunye dda omuzzukulu kati ekiddako ndowooza kuzaalira Pastor Bugingo ndowooza mwana abaana social media bwedda beebuuza Makuula osize kusooka kufuna muzzukulu olyoka ozaalire Pastor Bugingo oba nedda ofaaki Makuula abaana block social media Makuula buli ssaawa bamuyisaamu eggaali buli ssaawa baba bamuyisaamu eggaali subscribe atonyigende kale bagita Fadi TV mwena mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mufollowinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola kyonga kubanga osubscribinga ngenda kusubscribing ate onyigende kale ensonga za Suzan Makuula kosa ne gw'esikaani babadde bonna olunaku olw'eggulo era nga Makuula omwana yamufudde muzzukulu we era agambe gw'esikaani nti bw'oba weetaaga obuyambi bwonna akasimu ng'onteera ng'onkubira akasimu bwe kuba bukubi kasimu weereza olukomo kwata olukomo nkubire nti obuyambi bwonna nja kuba mbukuwa obuyambi bwonna Makuula yeeyamye okulabirira omuzzukulu we ozanja kugenda okuzonya bagita Fadi TV subscribe atonyigende kale batumudekana mu ggwanga erya Bahrain kosane mu ggwanga erya Oman n'abali ekkata mubeere bulungi sala ng'ogifollowinga